oba kyayawula Antera kosa ne SB4 kyonna ekyabawula bambi kyetaaga kuba nti naate kinoonyerezebwako. Olunaku olwaleero tubadde tusuubira SB4 okubeera ku pate eno munnange naye ate talabiseeko so nga ate Antera we bamubuuziza wa SB4 gy'ali yeebuzizza era ekibuuzo kino takizeemu. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Salongo wamuleseeyo. No, can I have some water? Yes, thank you. Let me have some water. Salongo akoze atya ati? Salongo talabise. Simanyi oba mpulira bubi? Ibra, ndaba ayina kyagamba naye si. Oyo gwali mu kulaba munnange ye maama wa Antera avuddeyo n'alokagamba nti Antera ye mwana we asookera ddala okitegeera ye first born mu bufunze naye maama bafaanagana balinga balongo. Katubeere nga tumukuwa bambi ng'abaako kyayogera. Yenze maama wa Antera ye mwana wange asooka mu lubuto ddala ku myaka 16 n'addi lubuto lwa Ani. Neebaza Katonda amukumye okutuusa leero era kyenyinza okuzzaako ekyokubiri neebaza Katonda nti obuweereza bwe abutandiseeko buno bubadde buweereza bwe emabega ddala nandibadde mpa speech empanvoko naye olw'obudde ngenda kumenyako katono bwe tuli batuggulawo essomero mu butongole nga tetuli mu fundraising. Simanyi oba oyinayo mu mikwano gyo omuntu eyeeyisa nga Kaleera munne abadde ali mu kukaaba maziga munnange ye ate ng'afa bufinseko nga wali mu kulaba akatambi ako mu kifo ky'okuba nti naamukaabirako ate ye munnange enseko zibuza okumutta paka wadduseewo n'ava nawo. Omuntu eyayawula Antera ne SB4 wabula mukazi gwe oli muzira wayawula abaana abato abaali bavudde ewala. Nzijukira Antera oyo nga yakatandika okukola ku bukedde ng'ayambala tishaati za SB4 nga tewali n'amanyi SB4 naye omukazi yabaawula. Waliwo nno lwe mba njagala okubyogera. Omukazi yabaawula naye Antera amaziga gakaaba. Simanyi oba onoobeera mirembe kuba Antera ne waba ayogera kya ssanyu akaaba ne waba ayogera kya nnaku akaaba alaga alina obulumi ku mutima bw'atasobola kujjayo naye ng'abugirayo mu maziga gakaaba. Antera yatandise okukaaba okuva lwe batandise omukolo paka kati akaaba. Jo yayambadde n'ekiteeteeyi n'akyambala bubi ng'ewagenda obulago watadde omukono bannange. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Chosen Beke ayongedde okulumya bannayuganda naddala mmwe abamusabula naddala mmwe abaali balowooza nti no olw'okuba ayina abaana bangi mbu talifuna amwagala. Era agambye nti abakyala mwenna abali eyo nga muzadde ku baana abawera munnange ne mufuna abasajja ababaagala nga ye Professor Ssekajja wamwagala ku mbaga we muli bamufunye emikolo mbu mutimbe ebipande abaana abo mbu mubakwase ebipande. Bw'atyo bwavuddeyo n'alyoka abeera ng'ate alagira. Oyinza okulowooza nti tulimba katubeere nga tubikuwa. Waliwo abakyala bensanga nga Beki munnange nange ndi musanyufu nina abaana 5 nafunye omwami yankoledde ne bizinensi. Kakati mbategeeza abakyala mmwe ku mukulu gwo bw'otawanika bipande bw'oti ojja kuba tusiimye Katonda. Abaana bawe ebipande naye omukolo gwage gwanyumira. Leka mbabulire mukolanga emikolo mufubanga okulaba nti mukoze ekibasanyusa extremely because at the end of the day it is your day, it is your happiness. Gomanye gye wava bane teri kyasanyusanga bipande bino neetagayo omukolo mulala mwami wange ogw'ebipande. Bwe tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufuna Tamale Mirundi Junior wuuno atabukidde Eddie Sendi mbu Eddie Sendi mbu afuuwa sigala. Katukuwa akatambi ka Tamale Mirundi Junior. Gwe Sendi ku myaka gye yatokyawabula bantu oba kuvuma bantu. Sendi singa onoonya we bakuziika. Sendi kasigo oli mabijja ebbanga ligenze anko Sendi. Naye olugezigezi lwokka lw'ozunza
nzoga Kampala yonna gwagiriisa naye mwagwa kunze nja kufa nammwe. Anko Sendi kaddiwa ku myaka gye 7 mujja kufa nange. Mwanzigulako olutalo naye tujja ddulwana mpaka. Nozamaani mulowooza ndi bano bafulanka ntambi bwe mutuma sigala ate gwe Sendi kendeeza sigala nnaku zino nokankana Sendi kendeeza sigala ebyo mbigambye tetubisanga mu postmortem report ey'abasawo manyi twogera wano ebintu. Sendi kendeeza sigala gwonwa abasawo be batumye nkugambe ennaku zino n'amaaso gakumyuse wenna okankana bwoti oba olina addiction ya sigala tukutwale mu rehab. Tetwagala okutukiraawo kutoka and talk batugate Sendi akutuserwa sigala ngati there is something we can do for you. Buza bana bayimbi bakoze batya enjaga be yali ekubye ba gift of kado. Sendi tukutwale muri abo je twatwala gift of kado. Kasigara kasu simple babi ngamba. The cigarette is many. Anko lekeraawo. Ati mwe you take advice as an insult. Kale olwalero kanje malire wano. Waliko nakasajja akakadde ka Sendi. Sendi kaddiwa naawe waliko Emmanuel. Nekino kibati ekitalabirira baana. Site kyakugobye South Africa gwe bati. Oterodire mu nyonyi ya UN ng'oyimiridde butalabirira baana. Oli jekinizo olubuto olumuli akasasiro w'ekiteezi weruli yabika alinga eyalidde ensangi nobiri obisajja bikuuna byo tebirina magezi munabyo byempalana anna mwenna mbasobola munabyo byempalana ebyo ebisajja ebyo ebisatu kano ka Sendi akayina olugezigezi ketaawo okubengolo mu mutwe luno lubaati lwo terulabirira baana balu deporting South Africa. Chiri chi jekenezi oluto lukiryanga yalidde ensangi tukyentaana. Ebisajja mwesi amukimanyi nti mwantama. Nana we bisanga byenyampidde mbubi wasabo Mason. Ne kano kabati kajja wano luli. Ngera katimye masanyalaze. Gwe bati ompalana. Nyakati mwe ku myaka gyammwe egyo mwe basende. Tamala Mirundi Junior takomye ku Eddie Sendi yekka naye ataliko byayogedde wano ku Jayden. Jayden yawedde. Jayden yagenda kufa. Jayden yetasulawo. Jayden wa myaka 3. I asked these fools. Baguzama motoka, baguzama taka. Bobi yagala. Kalika Jayden kali eri ku vacation kagenda na kwewumulira. Tekayina na magezi gajjaga ati banne mwebale kunsondera tekagayina. Anti musonda sonda nnyo. Jayden tayina na magezi gajja kwebaza bamusondera tagayina ago. Nza kana ka Jayden nakasanko akafukanga kayina asawo kayina waya. Mbukato kato kawo. Nasanga ko Jayden ngali muto yavafuka. Wano wokunkumula bwoti. Nga yabala. Ngamba what? Ono mwana. Nange natya. Uyu mwana Jayden waba mutonya weze emyaka 4. Na I nearly collapsed.
Mukyala wa Minisita Aluna Kasolo twogera ku Aisha Kasolo avuddeyo ne yeegaana era n'atangaaza ku bimu ku ebyo ebimwogerwako. Jjukira nti n'amawulire gabadde gagamba nti munange eddwaliro Honorable Nakimuli mwe yafiira bwe munnange ono yakulira abasawo kaakati avuddeyo n'abaako byayogera. Eriyo ebintu ebadde bigenda nga bitambula nga binyononera erinnya lyange nti nze ndi musawo ow'abantu era eyeegasse ku ddwaliro erimu eryafiiriddemu omubaka Helen Nakimuli. Njagala okubagamba bannayuganda nti nze obwa dokita owange si bw'abantu naye bwa bitabo era omulimu omusinga gwenkola bye bintu ebikwatagana n'okukulaakulanya abantu. Njagala okugamba abantu bonna abagenze nga bonoona erinnya lyange mu ngeri ey'enjawulo naye nga tusirika. Mbasabira era Katonda abasaasire. Naye era njagala n'omwoyo ogw'omubaka Helen Nakimuli omukama aguumuze. Mu mawulire amalala yeziza Bafana yasalawo kuba nti nate alumba Eddie Kenzo paka kuwulira bubi akyagenda mu maaso n'okuba nti nate amuttabukira. Omuntu bakubyeko n'omukazi n'otandika okukaaba ova eri okaaba olwo onooyambaani oyagala ffenna tutandike kukaaba tetujja kukaaba bw'oba aliyo kirese nga trend tetugenda kukaaba wano mu kitanda ekitanda kyakulema okunyeenya abakinyeenya ne bakinyeenya abakazi banoonya satisfaction kati gwe bodde eri n'owo proud ovimba omukazi bamututte dda nze nkubuulira bodde eri muno gwe nze gambye neko oli obadde kaawo ng'omuntu ali awo yesudiya naye nga ate mukazi oko basula naye nga oli awo yesudiya biki naye nga gwe obulamu bunyuma naye tonyooma bantu nze nkubulya abantu gwe sumula endongo naawe kasita weefuula nti otukulembera then naffe ne tukkiza nti otukulembere naye ate n'otaba mukulembeze muki mulungi so bwe tuba tuvudde tukwogere kandi sigamugamba mwakola obubiina nga temwagala kugambibwako naye tosobola kungamba nti okutte bafayita ne bannange nammwe waliwo ebintu baganda bange mulina okunyonyera tosobola kungamba nga Kiwanuka fayita boxer professional as in champion nongamba nti gwe champion jembu nno nombe negganga y'abantu 30 gwe champion bakusasule just of nga oyinayo ne fight oyinayo ne fight Kiwanuka gwolina okulwanira Kiwanuka naffe oba n'ebintu ebimukatiza essaawa eno sosobola kunsanga nkubya oluyimba mbu simanya nkubira Kenzo oluyimba that is waste of time wabula nina okuyimba music wange yemuwulire naye kinkwatako ekyo wabula musaba ebimukwatako ndi mumugamba batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ndi mumugamba toddamu kunafuya bantu toddamu kuteeka bantu wansi toddamu kufuula bayimbi balala mbu nno both they are nothing toddamu kulembeza bya bugagga bya nsi nti talenti kituufu okutoba ennyo weekuli naye gwe kyogamba n'omubbi aze n'akubba ajja atwala ebintu byabivimbiremu ewuwo ogenda gamba abanange oyo akoze nnyo oyo yeerwanyeko ng'omuntu aze n'akubba ewuwo n'akutwala entebe zo tv biki n'akitwala ne sente zo atule wali egyogambe bannange oyo tumuwa credit kuba akoze nnyo okukola ennyo tetukigaana era tukkiza mu kukola ennyo naye tokola nnyo mu byabanno okolere mu banno. Bajjowuuna avuddeyo n'alyoka agamba nti talabangako ku musajja musiru nga Kyamaani Nyanzi mbu mu famire y'abasentamu katukuwa akatambi. Kyamaani Nyanzi muganda wa His Excellency Bobi Wine Robert Kyagulanyi yasooka ne Kyagulanyi mu byobufuzi ekyamufuula Kyamaani Nyanzi yali Kyamaani wa Kampala ebiseera ebyo kubanga twakolanga ebivulu nga Nyanzi gwe tuwa ssente za zibbaana nga twakayingira endongo. Munnayuganda njagala ontegereze bulungi ngenda kwogera kalumule kubanga eno ensonga nalaye buli omu agitagaliramu. Ekisookera ddala omuntu atamanyi Kyamaani Nyanzi si musajja mwogezi si mugezi na nnyo mu famire ya Kyagulanyi abantu Katonda bwe yawa obwongo obulowooza ennyinyi nnyo asooka Kyagulanyi mu reasoning Eddie yawe ate awo Mickey Wine ajja nozaako Banjo nozaako Dax ate Johnny mugezi nnyo
kati nozaako chairman Nyanzi bwete tambudde obadde mulabi mulungi era kwekumira ku Newspack channel kankusabire ngo subscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba